Katikkiro Charles Peter Mayiga akedde mu ssaza ly'e Mawokota kulambula abalimi b'emmwanyi. Katikkiro asookedde wa muvubuka Pius Muganga alima emmwanyi ku ttaka litaweza nayiika ku kyalo Konkoma mu Mpigi Town Council. Twongera okusaba emisomo mu kirime eky'emmwanyi ennima etaatira obutonde bw'ensi ennima ennungi ey'emmwanyi. Kale kyetuva twagala abavubuka benyigire mu mmwanyi. Katikkiro era akyaliddeko omulimi Stephen Semugera Bwanya Mutubagu mu Mpigi n'akubiriza abafumbo bulijjo okukoleranga awamu okugaziya ennyingiza mu maka. Bakolere wamu ku mirimu egyo eginabbulula amaka ago. Abasajja bangi simanyi oba na wano weebali babayita bakafecce ng'ate bakafecce mu maka gaabwe. Bw'alima emmwanyi n'agenda n'azitunda tayagala kubuulira bulungi mukyala ssente ze yafunye. Katikkiro asinzidde eno n'atuma omubaka wa Mawokota North mu Parliament Hilary Kiyaga okugamba ku babaka banne okwewala entalo ne bannaabwe essira balise ku ebyo ebigoba obwavu mu bantu be bakiikirira. Ennaku zino nseka n'okuseka bano bahildamaani beemalidde ku ebyo sipanya ssente ziri mu Parliament mwemalire ku bigoba obwavu mu bantu nga bino eby'emmwanyi. Ennaku zino ndaba amaanyi mangi mikono kugoba ono kugoba oli biki. Ekyennyamiza nti ensonga zino tuzituusa mu Parliament era Parliament ne tugiraga nti for example agriculture sente twalitaddemu sente nnyingi nnyo naye weesanga nga ate gavumenti yo priority yaayo weeyina okuteeka sente nnyingi ate weeteeka obusente obutono ddala. So eddoboozi lya Katikkiro tuliwulidde wano e Mawokota. Katikkiro alambudde n'ekyuma ekisunsula emmwanyi ku kyalo Busero mu ggombolola y'e Kamengo n'akubiriza abantu okunywa kaawa kuba ke katale k'emmwanyi akasookerwako. Waliwo okusoomoozebwa nti singa tusiika kaawa mungi n'atanywebwa wano tunaagenda omutuusa mu katale e Bulaaya nga akawoowo oba eddekende liweddemu. N'olwekyo ffe tuteekeddwa okuba akatale akasooka. Abalimi baagala bayambibwe ku kawuka akabali obubi baweebwe endokwa ennongooseemu n'ebikozesebwa mu kulima bikendeezebwe ku bbeeyi basobole okuganyulwamu. Ebintu ebikozesebwa mu nnimiro bya bbeeyi ng'eddagala wamu n'ebiki n'ebigimusa bya bbeeyi. Akawuka k'emmwanyi ak'obutabi wamu n'ebikolo katutaataaganya nnyo. Ako nga kakendeeza ku makungula ge twandifunye. Babafuuyira bufuuyiza akawuka ako okulabika nti kaggwawo. Bakituufu osobola okukalwanyisa ate naye banaatakalwanyisa ate oyo asigala akasiga. Naye nga nkubiriza bonna buli omulimi w'emmwanyi buli kati akakaze mu mmwanyi abe nga akamenyamu. Ndi musanyufu nnyo nti mulina ebibasoomooza. Ndi musanyufu kubanga singa tewali bisoomooza mulimi wa mmwanyi mwandibizannyiddemu. Katikkiro afundikidde na kusinkana bibiina bya bwegassi eby'enjawulo ku kisaawe e Kamengo gy'alambulidde emidaala gy'abalimi naddala abo abagatta omutindo ku ebyo bye balima. Saddati Mbogo, Agafeeyo ku Spark TV.